batugambye nti ku Saturday kwanjula kwa Levikson ne Dizadadi bitugambe mukikola ndadi mugenda nze muntade mu lugambo batugambye ku omukolo mbuguba wubeeyo muje muyitiddeyo yonna mukolo gwa Levikson abantu bagambye mune kanzu gye wabadde oyambadde olegulo singa tetujogeredde nnyo gye wabadde ogenze tetubagamba nidde wabadde ogenze wa Katikkiro mbasabire embaga za mwezangu bantu bagamba amina abami Katonda abagabirire amina okugabirira oboddemu amina naye omukisa gusooke guveeno bagata omwami wo Katonda amugabirire amina embaga yesinga ya neighbor wo amina naye ze neighbor we neighbor bonna ze neighbor wo bagambye ze tebakola ngayadde okukyala amina Katonda agabirire ate obona otandikire otandike mabegeri nyongereko nyone ku mutwe wamagwe mikole wakyala nazala abalongo yekamanyiyo mbaga yebulayo yokka ate musumbanze ni musoga gwe batagenda kugulira kisambi kyanti kutwala ku mukolo nange njagala nte yemu sikutula nga tusa kitundu kunde tutako kasambi mbukubandi musoga wegere ntenga mmeka kusabire ente 30 amen musumba kutereye ente 3 oba 5 amen Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.